Amazaalibwa ga Yesu Kristo bimu ku bintu ebiwa buli mukkiriza essanyu era gano gakozebwa buli mwaka okujjukira embeera eyaliwo emyaka 224 emabega ng'azaalibwa mu kisibo ky'ente Betelehemu ng'ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli bwe kigamba. Kyokka ng'olunaku luno terunnaba kutuuka mu nzikiriza ez'enjawulo ezimukkiririzaamu wabaawo okulindirira okweteekerateekera amazaalibwa okwongera okwefumiitiriza ku byawandiikibwa n'ebyo ebyalangibwa abalanzi ab'enjawulo mu kiragaano ekikadde. Nti tulindirira Kristo mu mirundi ebiri. Okulindirira Kristo alijja ogwokubiri ku nkomerero ffenna nga tugenda era amasomo ogalaba gatulengeza nnyo agasooka mu wiiki ebbiri gatulengeza enkomerero nti bannaye twetegeke Obwakabaka bwa Katonda buli bwe buti bwe muteetegeka bino bijja kubaawo bw'ototereza bino bye bijja okukola ki ku nkomerero eyo. Naye ate omulundi ogwokubiri tulinde ate ne tujja amazaalibwa ga Kristo ono atuzaaliddwa ate katuge tugenda okuza ku lunaku olwaki mwe tugenza okuza ku lunaku olw'amazaalibwa. Okulindirira kuno kwa nkizo nnyo anti kyava ku Katonda yennyini okunyigira eggwanga lye eryali lyonoonese ebitagambika newankubadde yali abasindikidde bannabbi n'abalanzi ab'enjawulo okubalabula ku kabi ke baali boolekedde singa tebeekomako kwonoona kwabwe. Katonda yakola buli ekisoboka okununula omwana w'omuntu ne kitasoboka era omwana w'omuntu yamaliriza nga ayonoonye. Kaakati Bayibuli eyita Mukama waffe Yesu Kristo nga Adamu asembayo kubanga mu ye mwokka mwe muli obulokozi. Kati ekkanisa ya Mukama, ekkanisa y'abantu bonna eri bonna bonna ebiro bino ebiyita ebiro ebyaki eby'okujja. Obudde buno bumanyiddwa nga obwa Advent, amatuuka oba amajja okusinziira ku Ekereziya. Obudde buno bubaamu Sande nnya ez'enkizo era nga zizo Sande ezisemberayo ddala Ssekukkulu eryoke etuuke. Buli Sande ebaako emiramu egy'enjawulo abakkiriza gye balina okwebuulirako. Sande esooka ssuubi. Titulina essuubi nti Mukama tayinza kutulekerera. Nga tweteeka mu mbeera ey'abaana ba Isirayiri abaasuubizibwa nti omulokozi ajja kujja. Omulamu ogwokubiri guba gwa ddembe era wano abakkiriza bonna ebiba bibabuulirwa mu Ekereziya biba byekuusa ku ddembe okulikuuma n'okuliwa abalala. Tusaba okuba n'essanyu eritulaga nti gye tulaga tunaatera okutuuka. Awo nno olw'okuba nti gye tulaga tunaatera okutuuka essanyu eribugujje mu mitima gyaffe. Bino byonna emiramu ena kye gitegeeza nti Kristo bw'ajja mu ffe aleeta ki gwe tulindirira? Atuleetera essuubi, atuleetera emirembe, aleeta essanyu, aleeta okwagala mu ffe. Obudde buno bwonna buba bwa kukkakkana naddala Ssabbiiti ebbiri ezisooka. Kyova olaba ne mu nsinza oba liturujia ennyimba ezitendereza ng'ekitiibwa teziyimbibwa era n'ekyambalo ky'akakobe kye kiba kirina okwambalwa okusobola okwoleka embeera enzikakkamu. Kyova olaba tusirikira mu kaseera kano era liturujia waffe abeera wa kimpooze. Tukozesa ekkala ez'akakobe ezituzza mu mbeera ey'okwetegekera n'okwenenya ensobi zaffe. Ne tuwetyo ne tubwatuka lumu ne bamalayika mu kiro kya Noeri nga 24. Kwekwo lwaki twe tuyimba kitiibwa mu budde buno. Twambaza zaabu n'ebyeru tulowooza ku butukuvu bwe. Tulowooza ku bulungi bwe. Tulowooza ku kitiibwa kye ebintu bingi ebiri mu kyo. Ekyalo ekikyuka naddala mu Ekereziya kye kimuli ekya kiragala ekiba kitoneddwa obulungi n'emisubbaawa okwongera okulaga amakulu g'obudde buno omuli essuubi, eddembe, essanyu n'okwagala. Kya Advent oba Advent wreath. Ekimuli ekyo kikolebwa mu bintu ebya kiragala ne babyetoolooza nga bya saako rubber round nga kyetooloovu. Kibeerako emisubbaawa abamu bakozesa 4 naye wreath enzijuvu ebaako 5 ng'eriko egya kakobe 3 n'ogwa pinki gumu n'omweru wakati. Kakati buli wiiki tukolezaako omusubbaawa gumu. Emisubbaawa gino gikuma okusinziira ku makulu ag'enjawulo era giba mu ssinzizo okumala Ssabbiiti 4 ez'obudde obw'amatuuka. Ogusooka ogw'essuubi baguyita omusubbaawa ogw'obulanzi. Ogwokubiri ogw'eddembe gwe bayita omusubbaawa ogwa Bethlehem candle gwe gujjayo ate eddembe. Omusala omulala Shepherd's candle gwe guli ate ogujja ogwa pinki. Omusalaba ogw'omusi omusumba omulungi aleeta eddembe alanga eddembe.
then n'ogusembayo ogwa Yesu. Ng'ogyeko ebyawandiikibwa abakkiriza nabo bennyini balina bye basuubirwamu okukola mu kaseera kano nga balindirira omutonzi. Ebiro bino eby'okujja biro byakwefumiitiriza ku bulamu bwaffe. Wamusenga omutegeera bwe yajja omuggulidde. Ekisinga obukulu kweggolola amakubo gaabwe ag'omwoyo n'okukolera abantu abalala bonna ebikolwa ebyekisa. Mukadde kano osuubirwa kutereeza makubo go. Yokaana omubatiza bwe yali alanga okujja kwa Mukama waffe yagamba nti mumulongoosereza amakubo. Obudde bw'amatuuka butandika ku Sande esooka oluvannyuma lw'okuzza Sande ya Yesu Kabaka. Obudde buno buggwako ku Sande esembayo amazaalibwa galyoke gatuuke olwo obudde bw'amazaalibwa ne butandika. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.